po jako akawuwo okusomesa abatembeeyi baffe. Abatembeeyi abakakkalabiza emirimu gyabwe ku nguudo bano banguyirwa nnyo okutunda emmali yaabwe olw'abantu ababayitako okwanguyirwa okugula ebintu bino nga n'ebiseera ebisinga ebifo bino tebiba byakusasulibwa nga n'ebyo ebiba ebipangise ensimbi tezitera kuba nnyingi nnyo. Eno yonna waggulu Kampala Road, Nakasero, Bombo Road, Entebbe Road, vending aveeyo. Kyokka embeera eno naddala ku batembeeyi b'omu kibuga Kampala ab'amaduuka tebayisiza ddala bulungi olw'omusimbi gwe basasula mu bupangisa olwate bba abatembeeyi ne batunda ebintu by'ebimu nabo bye balina oluusi ku bbeeyi ate eya wansi ekisigala nga bo kibafiiriza. Kati waliwo abatembeeyi be nalabye abandi batandise n'okusembera ku ofiisi ya KCCA mu makkati g'ekibuga. Ng'ogyeko ekyo olw'abano okubanga bangi kiteekawo omugotteko mu kibuga nga bye bimu ku bizze biwaliriza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA bano okubakolako ebikwekweto okubatangira bave ku nguudo zino newankubadde bano nabo obuzibu babuze eri gavumenti gye bagamba nti tebateereddewo nteekateeka nnungamu gye bayinza kukoleramu nga n'obutale oluusi bagamba nti gye baba basindikiddwa basigala bakukkuluma nti tebukola olwo nno ne basigala mu kkolera mu mbeera ya ddukadduka. Kyandibadde nti musooka tutegekera ne tulonda obukulembeze, tetulina bukulembeze bulonde. Ffe abatembeeyi twebeerera mudda era ne tulonda ekibiina kyaffe ekya Federation ekitwala abatembeeyi bonna kyagatta ebibiina byonna. Embeera enewaliriza abatembeeyi abeegattira mu kibiina kifuba tukole Hawkers and Vendors Association Limited okwegatta ku kibiina ky'abakozi mu kaweefube okulabanga nabo batongozebwa. Tuweebwa omukisa okubeera nga twegatta okusinziira ku article ya 29. Margaret Rwabushaija ng'onakiikira abakozi mu Paalamenti agamba nti KCCA erina okuvaayo esseewo etteeka erigatta abasuubuzi bano mwenaayita erambike n'ennaku abamu ze balina okukolerako kikendeeze ku mujjuzo mu kibuga Kampala. Nze ndowooza twetaagamu okukkaanya nti abantu babeere mu kitundu kino naye bwe tubeera nga tuli bakireereese oluusi tusanga obuzibu y'ensonga lwaki nebyo babataddeko bagye bamanyi gye muteeka abatembeeyi gye basinga okubeera obaddereeva banabo banoonya ekyokulya n'abasaabaze. Okwegatta kw'abasuubuzi bano ku mukago gw'abakozi Rwabushaija agamba nti kyakuyambako okumanya ensonga endala ezibaluma kibayambeko okuzinogera eddagala. Tegeeza nti abakola bangi naye abali mu bibiina byaffe batono. Kati eno nga bwefuuse entandikwa olunaku lwa leero tujja kuba nga tufuna eddoboozi biki ebibaluma kuba ebitubaluma toyiiya biyiiye olina kumala kulaba nga nabali baga nti owaffe kino kituluma nnyo okikolako otya kubanga tojja kubaluyiyiza nti gwendowooza era gwendabye. Abdulrahman Lukungu Sekama w'abasuubuzi bano agamba nti KCCA eruddewo okuyisa etteeka eribawa ebbeetu mu mulimu gyabwe newankubadde nga baali bagisaba dda. Eruddewo fulumya etteeka lyaffe naye nga twagisaba dda kuba tuliwe tusoose okwekubirira enduulu naye engeri gye tumanyi nti twamaze okubeera nga tuyita mu kalulu tusaba bakama baffe bekikwatako wamu ne KCCA babeere nga bayisa etteeka ly'abatembeeyi babeere nga nabo beeyagalira mu nsi yaabwe era ekyo tusaba gavumenti etuyambeko. Bano bakakasizza okugattibwa ku mukago guno ogw'abasuubuzi bwe batyo ne basaba ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA nakyo okukola ogwakyo. Webanga y'ensonga ekosa KCCA y'ensonga gye baagala batubuulirengako basukuba twebuuzeeko basukuba bagambe kyamaanyi kibakikalubye naffe batubuulire lwaki bagamba ensonga eyo nenabanga emime naffe tugamba bakabakutwayo ensonga eyo tukoze tutya KCCA ekyanyiga. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twetaaga kukuuma ekibuga nga kiri green era n'abatembeeyi baffe kubagamba nti bwebanga okoledde awantu olina okuyonjaawo